n'abagamba nti ebitayinzika eri abaana b'abantu biyinzika eri Katonda. Luka 18:27 gwe mulama gwe tutambuliramu ffe ku Love of God Church wano ejjokolera gwe tuli mu kaseera kano. Amanya gange nga bulijjo nze mwesigwa Bright Grace omuweerezaawo era omutesitesi wa puroguramu eno Divine Dialogues. Tubeebaza nnyo mmwe mwenna ababeerako nga mutulaba, abasubscribinga, abalikinga era abasharinga ebintu byonna bye tubatuusaako ku mukutu gwaffe. Olwaleero nkyazizza omu ku bakadde b'ekkanisa Love of God Church era nga wano wendi tuli mu maka ge era nga agenda kubaako n'ebigambo ebyekuusa ku mulamwa gwaffe ogw'omwaka byasharingako naffe. Mukadde nkwaniriza. Nange bw'empise. Kakati njala weeyanjulire abantu bano abatulaba obabuulire amannya go n'ebirala ebiringa ebyo. Amannya gange nze Naalongo Margaret Charles. Era wano bayitawo Jjokolera. Nsabira mu kkanisa eyitibwa Love of God. Nga mu kkanisa eyo ng'omukadde mpeereza ng'omukadde. Kale tuyinza nnyo tweyanzeege Naalongo Margaret Charles omu ku bakadde b'ekkanisa ya Love of God Church ejjokolera wano we tuli era ng'olwaleero tuli mu maka ge wano we tutudde olaba tuli mu maka g'omu ku bakadde b'ekkanisa ya Love of God Church nga bwe yeeyanjudde. Kakati mukadde ng'era bwe njogedde nga ntandika ku kkanisa gy'okuŋŋaanira nange gye nkuŋŋaanira. Musumba waffe Mukama yamulungamya omwaka guno n'ekigambo okuva ku Luka 18:27 ekigamba nti ebitayinzika eri abaana b'abantu biyinzika eri Katonda. Nsaba tutandikira awo oyogere ku mulamu ogwo. Mulamu ogwo kituufu ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda kubanga ye Katonda nannyini bintu byonna nga abaana b'abantu bingi byetulaba nga ddala ng'olaba kituufu abadde Katonda nga tetubiyinza ng'olaba abadde Katonda ate Katonda oyo gw'olaba bw'agamba nti ye teryagamba ye Katonda ye Mukama Katonda waffe ye yatutonda n'atuteeka mu nsi wano ye Kabaka w'abakabaka. Ayina waayogerera mu Yeremiya 32:26 nti nze Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Mu butuufu Katonda oyo nze Katonda oyo mulabyeko ng'akola. Ne ŋŋamba nti ddala mu butuufu ku nsonga ng'eno abadde Katonda. Weewaawo. Nze ekizampo gyannyinza okuwa esooka. Nafumbirigana n'omwami wange mu 1979. Mu 1979 ali otandise okufumba. Ennaku z'omwezi 30. Ekyazibiganira ku Mukama n'amuyita 1996. Ennaku z'omwezi 16 Septemba. Emyaka nga 28. Naye nze okulaba nti Katonda ye Katonda. Ayinza ebitayinzika bantu. Mwami wange yalwala obulwadde bwa siriimu nga bwabuzze. Obulwadde obwo tebwalingako ddagala. Ebireebe. Era abooluganda ab'emikwano bangi abafa obulwadde. Naye kyenneewuunya nti Mukama Katonda ebitayinzika eri abantu eri Mukama biyinzika. Neebaza nnyo Mukama kubanga obulwadde kyali kyewuunyisa. Era bw'oba okyogedde bw'otyo kyemanyi abatulaba tebadde balowooza nti omukyalo oyo atuddaawo era naye bw'ati bw'ali. Simiranga kuntegeera. Naye neebaza Mukama kubanga nga simaanyi nti nateekamu amaanyi tewali wabula kisaaki. Bagenda okukebera Naalongo. Bankebera obusooka.
baga nti kisoboka mu biseera ebyo nga kale bakeberera omusayi nga bakuterera ku Red Cross akasero oluvannyuma nga waliwo amalwaliro ng'eryekisenyi mala amatonotono aliwo emulaga eyo bakebereranga obwamera naye olwo ng'omusaayi baba bagukugyeko bagutwala nakasero omusawo yansanga waka ngaze okumujjanjaba nakomezaawo kizakisi olimba nga tukikkiriza nenebba tannafa neŋŋenda mukisebi ne bankebera ne baŋŋamba kakati bwaba bwekiba nti obulwadde obulinawo okulabika sinegenda kwatunjagalako nesigala nga neekebeza kumpi kumala myaka nga 10 nga bamusaawo emyezi 3 bamusaawo emyezi 3 bamusaawo emyezi 3 nga neekebeza kyenasooka okuvumbula oba okukakasa eri obulamu bwange nti natunuuliranga buli musajja olwo musuubira okuba nti mulwadde era nga sibeemanyiiza nebaza mukama kubanga kinkuumye osanga sandi wangadde nakutuuka wano kubanga nazaalibwa ennaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu 1959 mu mwaka guno mu gw'omusanvu nga 7 amiina kwegamba mukama kyemwebazaako nti yandekawo nze bwe nakisuubira kisobola kuba nti nali mulungi nnyo nekyakisaki nandikawo nkuza abaana bange baali bato bavaako taaba naye nga kwali kwagala kwe ye mu maanyi ge mu buyinza bwe nga Katonda kubanga gw'omuntu oyinza okugamba nti bannange kale oba taata yandifudde oba maama n'asigala eri engeri abantu babyoza naye nga kweganza wendabira nti ebitayinzika eri abantu eri Katonda biyinza kwegamba Nalongo boogera emboozi eno kyemmanyi abatulaba mutudde mututunuulira ffe abali wano naawe ne weewuunya bw'atabeera Katonda bw'abanga Nalongo yawangala n'omwami okumala ebbanga ero lyonna okuva mu 7 ogambye 7 kitegeeza agenda okufa nga maze emyaka ndowooza nga 23 ne muwangala mwenna emyaka eyo ye naafa obulwadde obwo nga bw'oboogedde bagenda okukukebera nga kutulina bw'ataba Katonda oyo ye Katonda kwegamba ekyo entegeera y'abantu ffe ng'abaana b'abantu kiba kizibu okunnyonnyola era kyemmanyi ne mu kwogera ebigambo ebyo waliwo agamba nti okola ki olimba anti ebiseera ebyo byabeererawo tewaali kati eddagala weeriwo era kati ku ssaawa eno toyinza nakwawula mulwadde n'atali mulwadde olulinga omwawula kubanga abantu baali balabika kwegabanga tekyetaagisa kumukebera oba kumanyiriza ti sizo za musaayi naye nga ne bwomutunuulira okutunuulizibwa otegeera bano mulwadde naye emboozi zo kwegamba omuntu atulaba bw'atwawulira ebigambo by'oyogedde asigala akyawakana ngalooza nalwalanga omusujja nalwalako kumabwa mukama bagamba nti asikula agenda covid najja yali atwala abakadde ne bagamba agenda oyo tasigala naye mukama Katonda aze covid namulwala covid ate nemuwona esifa mukama nandeka okutwalisa kubanga era yali Katonda abantu covid baatuta obalabi abadde bangi abalala babadde bakadde nkanzi myaka gyaffe kakati Nalongo tugenda soka tuwumulemu emboozi za Nalongo zino tezigwa malojja ojulizi bwe yasoose otuwa obuwulidde abadde ayogera ku bulamu bwe ng'omuntu n'atugamba nti ye okubanga akyali mulamu agenda kuweza emyaka 7 mu mwezi gw'omusanvu
naye Katonda yakikoze. Omwami yafa obulwadde nga bwabwogedde mubiwulidde byonna, naye ye bagenda omukebera nga mulamu. Era muli akyebuuza ekibuuzo nti bw'ataba Katonda abeera ani asobola okukola ekintu bwekityo? Kakati tugenda kummulamuko katono nnyo bwe tukomawo Naalongo agenda tubuulira ebya COVID ate, kubanga era nawo obujulizi obunaayongera okunyweza omulamwa gwaffe ogw'omwaka. Bitayinzika eri abaana b'abantu biyinzika eri Katonda. Mwebale tulaba katikomewo katono. Tubakulisaayo mu kuwummulako, twongera okubajukiza nti tuli ku mulamwa gwaffe ogw'omwaka. Ebitayinzika eri abaana b'abantu biyinzika eri Katonda. Ekyandiiko ekyo kiri mu Luka 18:27. Nga bwe nabategeezezza, olwaleero tulijjokolera ew'omukadde omu ku bakadde b'ekkanisa Love God Church, omukadde Naalongo Margaret Kyazze. Era nga wano we tuli mu kaseera kano, era ebigambo emubiwulidde abadde akyashalingako naffe, akyatuwa ku bujulizi okwongera okunyweza ekyawandiikibwa ekigamba nti ebitayinzika eri abaana b'abantu biyinzika eri Katonda. Byayogedde mu session esoose mubiwulidde, era ndowooza gwakyali eyo wenna bino byonna byogerwa oddemu amaanyi, oddemu essuubi, oyongere okunyweza Katonda, kubanga oyinza okuba ngwenda bingi byogezezaako gwe ng'omwana w'omuntu, ogezezaako mu maanyi go, mu magezi go ne mu busobozi bwo, naye nga bikyagaanye. Naye yakwadde ekyokulabirako nti Katonda embeera gye yayitamu nga bw'agyogedde eyamuyamba okubanga n'okutuusa olwaleero omwezi gw'omusanvu ngenda kusomeza 7 tunatera okujaguza amazaalibwa ge ng'aweza emyaka 7. Nkomyewo ne Naalongo nate era mu kitundu kyaffe ekyokubiri ayongere otulambulira butya bw'alabye Katonda ku myaka gino 69 n'atera okukoona emyaka 7. Mukama biki byayinziza mu bulamu bwe. Okay? So Naalongo twavudde mu kitundu ekisooka nga oyogera ku COVID ajja Naalongo 2019 obadde otugamba nti akukwata. COVID bwe yajja abaana ne baŋŋamba nti eno eriyo obulwadde babuyita corona. Ngamba n'abaana olwo bayita abaana baliko we baali ne baŋŋamba nti wali eriyo obulwadde babuyita corona. Ngamba corona nga zino mmanyi zange. Ndowooza nti byali byakusaaga. Kakati mu bbiri abiri era ku makya nga kugira omwana esimu mugamba sasuze bulungi menyese seetegeera sina appetite, sina kyenjagala kulya, sina kyenjagala kunywa. Nanga maama beera awo kati tunone tutwale mmere abanonanga bantwala asangayo abantu abala bali positive nga bonna balwadde ba COVID era nga tenti ziri awo za COVID. Ati nange ne bankebera banzijako omusaala nze si okudda nga bagamba nga omwana ngamba maama tofaayo oli positive naye tofaayo ojja kuwona batuwandikira eddagala kitenda tulifuna bantuganga bakomyawo nga mbeera mu kaliri kange mu kisenge kyange naye nali nga mu kisenge enju wano awaka walinaanye n'oluguudo ng'omuntu ayitawo ng'agamba bwategedde senga wange afudde nono omulala agamba nange kojja afudde naye ndabye sina bwe ngenda kumuzika kati ng'ekyalo babika emitala ne babika n'emitala kino kyoleese siyinza addako nga waliwo n'abala banyo ti abakadde nga nange mbirabyeko abakadde bagenze biri bitya bw'otunula ku TV eyitale keesi zoolaba eza Mukama Katonda byonna biri mu mukono gwo n'obiteeka mu mukono gwa Katonda n'ebiteeka mu mukono gwa Katonda ebituufu ebitayinzikira eri abantu kubanga nze yansesema omwaka guno oguwedde 2023 ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba nafuna accident eri gifuna nali nva mu ddwaliro funa ddagala nalina appointment bwemala okulifuna balimpangirira njagala ngende ematuga ku famasi ngigule era nendigula nengula n'obuntuntu kutono neninda nsale ekkubo nzire ku mukono guli okuliko emmotoka ezidde ewaffe
nkomewo. Simanyi pikipiki kye yanzija sinza nakuga nti yajja bweri basajja osala kkubo saasala nze ntegeera nti nyimiridde ku bbali kwenakoma okutegeera niyo okugenda okudda engulu nga ndi mutwali nga pikipiki bwenkuba nsirika era abantu bonna baali mu katundu ako ne bamanya nti omukadde pikipiki gwenkubi akoze era n'abantu bonna abajjanga tibanaga waliwo omukadde pikipiki atota wano yafudde naye olw'ekisa kya Katonda bakubye piki bwenkuba era oyo ye Katonda kubanga bulijjo omuntu bw'ofuna akiside essimu gye basobola okutwala naye eyange yasigala omusawo eyanjoola ku kkubo n'atandika okukubira buli muntu yenna gwe nali nsembeyo okukubirako lindamu katono naalo eyakwewola ku kkubo yali musawo bagezako okunsiba abalala ne bannemwa olwo amanya atya nti wano waliwo obuzibu ngende njolo yali kwegamba jukira nti yali mmenyi kaakati bwe nali nyimiridde emabega yali ddwaliro kiriniki kati bwe yanjoola yanjingiza buyingizaawo kiriniki yaabwe batandika okunkolako kunyowa n'ekiwundu sayibutiirika kufuuwa akubye kuno abaakuno bategedde nga bwefunya akisiidenti abaayanga obadduse bazza ematugga batunze sinnaddanga simanyi nabirikunsi simanyi kiriwo naye olw'okuba ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda nina okudda engulu ndiridda kiki ekibadde nga ndaba abantu b'okujjokolera kuno mukyala Musumba abalala mukyala Musumba ntege ematuga nga ndaba abantu bali ku kitanda kyange naye omutima ne gwangwa abantu ne otandika okujjukira olwo memory ekomawo mpola mpola naye ng'era enkomawo gyekomawo kale ne banzigyawo awo ne banzirusa ensambya okugenda okwetegereza kwamukukumavamu omusaayi wamogga omusaayi okwetegereza oba ku bwongo tekutunzeeko omusaayi naye era mu kulaba kwange eddagala lye nali nkirye ematonda yaligera yali yakutosha ate bwe nagwa omutima nekisiika kwegamba Katonda akulaga nti wadde obadde okimya eddagala naye ate nze awo ndaba nti oyo Katonda nti ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda kubanga Katonda bannanga alina obulamu waffe yatolusanyiya bwati waddembe okuluyiwa waddembe okukuleka ku lusaniya ndaba nga Mukama nga tyali kisa kya Katonda tukeera singaze ndiyagezikaza naye olw'ekisa kye Mukama Katonda oyo mwebaza mutuufu nze nendaba nti omulamu ogwo oguli mu Luka 18 ogulina abantu kwe gutuukirako ndabanga nze ogutuukirako ogera ddala ku bulamu bwo ogwogera ku bulamu bwange ndaba nti mu butuufu ddala ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda kubanga nze ndabye nga biyinzise gyendi naalongo bwanyumya emboozi zino bw'obanga obadde otamatamanga era Katonda omutwala ng'ekya bulijjo bw'akunyumiza by'ayiseemu ne Katonda bamuyisizza oyongera okunyweza okukkiriza ku Katonda oyogedde ku COVID abantu baafa twabalaba naffe tulinayo relative mu Italy naye yatuweerezaako bu video clips awo ng'alaga nti ne ssente zennyini ze baali bakozesa zaali teziyamba abantu baazikasukanga ebweru kati nze ne neewuunya nti wano ewaffe ssente twazikwatanga bwe tutyo nga bwe twagala ziva ku ono zidda ku oli ziva ku wa COVID nawe n'ozikwata tolowooza nti Katonda ono ng'oggyeko ko era gwe wekka naffe Uganda ddala Katonda yatuyamba kubanga ffe twanaaba ennyengalo obutaziika abantu nga bwe twalabanga mu nsi nga zi Brazil zi Italy zi Germany zange kunaaba nnyo ngalo naye nze ekirala kyennayigamu era nze buli lwenzuukuka bwenti nga Yesu oyo Mukama Katonda agenga mugamba nti Mukama nteekaza kubanga okosoza nga ntasomi buli lunaku neebaza omukka buyisa kubanga omukka ku mulundi gwa COVID ku bulwadde bwa COVID bwe twategerera omuwendo gw'omukka
kituufu nnyo. Mu butuufu singa omukka ogwo gwali nga gwakusasulira abamusinga tetulyasobola. Abasinga kufe twandibadde twafa dda nga buli oyagala okussa owaayo ku akawunti ya Katonda. Abantu baleetanga abalala ne oxygen, abalala baalinga tebanatuuka kufa. Oxygen obulago baleetanga yalinga simutuufu, tebamuteekako mu ngeri ntuufu, omulwadde basanze muyi. Tebakuteekako oxygen olwalira wano waka. Badde okubuuza nti gwe tebakussako oxygen. Katonda ali akyakuwadde owuwe. Yampa owuwe. Bwegamba ke kali ogambye mwebaza buli lunaku. Mukama mwebaza. Nkwebaza olw'omukka guno gwenzisa kubanga olaba nti olwo lwe twategeera omukka guno wa muwendo. Eri atakirabanga ekyo omuwendo naye ate ndaba nti Mukama yakisengeza tukitegeere nti omukka kikulu. Mwatu nno tubeera mu makanisa ne bayita abawa obujulizi ne tutuulaawo coordinator wa program eya church n'agamba naye mujje mujuyire Katonda naye ng'omuntu alabanga okukya ku makya ng'oli mulamu ng'olina omukka gw'ossa tetulabanga obujulizi obuli awo obw'amaanyi. Okimanyi nti abantu tulowooza nti kiri obvious omuntu bulina okukyanga mulamu. Obuzibu buli bwe buti oba obwange Mukama ajja n'atuwa omukka gwe tussa ogw'emmotoka. Katugambe nti oyinza okumanya katugambe amafuta g'emmotoka oba aga pikipiki nti onyenyenyenyako n'owulira nga temuli kanyonyi. Era ne waliwo n'akabala. Naye ate ogwaffe ogw'abantu ekikwewuunyisa teguliiko kipimo gyonna otula ku kadomola kati nsigazaamu buli oyo Mukama Katonda oyo y'amanyi ekigero kiki buli omu yamuwa ekikye wekikoma. Abatulaba emboozi za Nnaalongo kyazze muzuulira Katonda amuyisiza mu bingi. Abadde ab'obujulizi ku accident yafuna ennaku z'omwezi 3 Novemba omwaka oguwedde. Era yagamba nti Katonda singa teyali Mukama kubanga ate kye neewuunyizza nti ofuna accident ku kifo awali clinic era n'abaakujja ku kkubo okuyingiza munda baali basawo. Kayiteeberezaamu singa teyali Katonda singa wafunira accident mu kifo ekiri awo bwekityo embeera yandibadde etya. Era ebiseera ebisinga obungi atugambye nti omuntu bw'afuna accident essimu yeesooka otwalibwa n'essimu ya Nnaalongo agenda okudda engulu ng'agirina. Twebaza Katonda abantu bonna twala mu ddwaliro. Twebaza Katonda Nnaalongo nti okyali mulamu. Kati ffe abakuganyulwamu twandizzeewa. Weewaawo Mukama yandibadde atuwa abalala naye ebigambo bino eby'amagezi n'okulungamya kozza otukolera n'okutuwa oba ate twandibadde tutya. Naye naffe era twebaza Katonda nti mu mbeera yonna gy'akuyisizaamu asigadde akyakuleseewo. Eyo nno nsonga nkulu. Teeka Mukama akyagala otugase. Kale katukomewo katono nnyo katuwummulemu katono nnyo abooluganda abatulaba era abatuwuliriza nagyo musinziira. Twongera obagamba nti eno ye Love of God YouTube channel. Omukutu kwe tuleetera ze tuyita Divine Dialogues. Tuba twogera ku bigambo bwa Katonda ate nga n'emibuzima omubiri gwo okusobola okutwala mu maaso. Olwaleero nga bwe nabagambye nyongera okubajukiza nnyine Nnaalongo Kyazze Margaret wano Enjokolera ng'ate era y'omu ku bakadde b'ekkanisa Love of God Church. Tuli mu maka ge, tuli mu okunywa bituwadde wano. Tuli wano kugamba obulamu bulungi atunyumizaako ku mboozi ze era okutulaga biki Mukama byamuyisizaamu okwongera okunyweza ekyawandiikibwa kyaffe eky'omwaka 2024 okuva mu Luka 18:27. Nnaalongo bwe mbadde nnyingira wano kyensoose okubako amaaso y'environment enungiweeyo. Kagwini gakayingiddwa okukola otya ebintu bingi kugamba kyekifo omuntu mweyandibadde ayagala otuula olunaku lwe lwonna alumale wano okikola otya Nnaalongo? Kagamba okutwalira awamu nze ng'omuntu njagala nnyo ebimuli kitundu ku bulamu bwange. Njagala nnyo awalabika obulungi naye okusinga ennyo njagala ebimuli. Nakyalako Olungereza nolwokuba nti mulanga amanyi nti njagala ebimuli. Bannambuza ebimuli nanga niye yenna ne tumumalako nga tulambula bimuli. Ate abazungu bo ekimuli bo bakimanyi kimuli bakisosowaza nnyo. Era n'omugugu gwange
ezo kiro 22 z'oba olina okubeera nazo ku mmere mwasingamu nakomawo n'ekitereke ky'ensigo z'ebimuli lwakuba nti munaye bwe natuuka eno byagaana okudda obulungi ebisinga bikulira mu modonga ya katungulu kati eno waffe kavunda ndowooza n'embeera naye nga nze ng'omuntu njagala nnyo ebimuli era ne bwe mba nga mbadde mulwadde nvaayo ne ntuulakaawo ne mbitunuulira naye ŋŋenda okuva okuganga mpulira ninamu enjawulo njagala nnyo ebimuli nga nze bannaye nawe ng'omuwulidde akati gwaleero wenna yagambye mbu buli lwalaba ebimuli awulira obulamu obupya ako nno kalowoozo bw'oba ng'olina amaka nga mukama kusasidde ng'olina wooli ng'okulaba nti amaka ago gabeeramuko ku bimuli era ndowooza nali ndabyeko ku firimu nga abantu abalina ebirowoozo ebingi ennyo bw'atambula agenda eyo mu guriini n'abeera eyo oba n'akola meditation ndowooza ebimuli bino birina kye bigatta ennyo ku bulamu bwaffe birina engeri gye bikuwa refreshment n'okomawo ng'ate obulamu bwaki bukyuse eyazze ng'owulira ennaku ogenda okuddayo nga ddala waliwo enjawulo ogenda okudda mu nnyumba nga obulamu buteredde kale Naalongo emboozi yo tegwa malojja ate era abaganda bagamba nti ebiwooma bigwa byokya kyemmanyi abatulaba badde bakyanyumirwa ebigambo bino nga bwe tuze tubisengeka okuvira ddala ku bujulizi bwatuwadde oba omwami okufa bagenda okukebera nga goli bulungi otubuuliddekawo ku covid abantu baafa ate ng'era abaali basinga okufa ng'ensibe yali erowooza baali ba myaka gy'oli n'otubuulira ku accident wafuna omwaka oguwedde byonna okusinziira ku ggwe bw'obikuŋŋanyiza bwoti otulaze nti gaali maanyi ga Katonda gwe ng'omwana w'omuntu wali toyinza mbeera eyo naye Katonda n'akola atya n'agiyinza kati nsaba owumbewumbe osiibule abatulaba baako n'obugambo obutonotono bw'obagamba obasibire entanda then osiibule mu byonna neebaza Mukama kubanga mwazze neneebaza Mukama akumye nga neneebaza Mukama kkiriza n'enkuza abaana bange neneebaza Mukama atukuuma kane nze neebaza Mukama olw'okuba nti afaayo gye tuli ate neneebaza Mukama kubanga yali ensonga nnene era nze kasita neekerezaako emirundi egyo nga ndaba ddala okusiina bulwa ng'anyonyi kati Katonda siina bwe nnyinza kumwebaza ekyokumugati mune weebale n'okikunyako olunya tekimala ne ŋŋamba nina okutwala Katonda ng'omulokozi wange okukola omulokoka ate mbulamu bw'obulokole neebaza Katonda kubanga muntuufu Mukama akoze bulungi mpulira nga ndi mumativu era ndaba nga njagala n'olwekyo banenze mbazikirira Yesu kubanga ye mugezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku era atali mulokole simanyi okikola naye Mukama nenze mbasabira mikisa Mukama abakuume abalabirire weewaawo y'emboozi ya Naalongo Kyazze Margaret okuva ejjokolera ate nga y'omu ku bakadde b'ekkanisa Love of God Church abooluganda nga bwe nabagambye nti ebiwooma bigwa byokya Naalongo bw'atyo bw'alabise ebigambo bye bibadde byakwebaza Katonda n'okutushaalingako naffe ku bujulizi ku mbeera ez'enjawulo Mukama zazze amuyisaamu era nga ku ntegeera eyiye agamba nti abadde Katonda amuyisizaawo so si ye ng'omwana w'omuntu atulaze era ayogedde ng'alaga nti ye nga Naalongo talina kyayinza kuba kati gwe tweberezaamu okubanga bbaawo afudde siriimu ate gwe bagenza okukebera ng'oli bulungi ekyo nno eri abaana b'abantu tekiyinzika naye eri Katonda kiyinzika abantu baafa covid ab'emyaka gye naye atugambye nti ye bwe yakomayo ewaka n'afunirawo obujjanjabi n'awona n'olwaleero akyali mulamu atugambye nti yafuna accident nga talina muntu yenna gw'atambudde naye Katonda n'aleeta abasamaliya abalungi n'akolwako n'olwaleero akyali mulamu agenda kuweza n'emyaka 7 yayiseemu biba bingi bwe tutandika okubitotola
emboozi eyinza obutava malojja. Naye njogera okubeebaza mwenna ababadde batulaba era ababeera ku mukutu gwaffe guno gwa Love of God Divine Dialogues. Olwaleero nga bwe nabagambye tubadde wa mukadde Naalongo Kyazze wano ekyokolera. Njongera okwebaza management ya Love of God Church, abateesiteesi ba puroguramu eno abagisaamu ssente, administrator waffe omukyala Mirembe Saala, muganda wange abeera ku kamera omukulu Muwanguzi Samuel, muganda wange Kabuye Derek ne muganda wange Solomon. Mwebale nnyo kubanga ebifaananyi bino mubikwata ne tubituusa eri ensi yonna okutulaba. Nyongera okwebaza mwenna abasubscribinga, abalikinga, abasharinga n'abakomentinga, era nyongera n'okukubiriza abantu bonna abalaba bonna nti omukutu guno gwettanire kubanga guliko ebirungi bingi, guliko obubaka obuzimba obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Tunaddamu olundi nsigadde nze mwesiga Bwet Grace, Mukama abajagayo.